fashion kanene ko kabade kanja ulo nnyo. Naye era kusinga mbadde muntu wa style ebiseera ebisinga. Myaka 25 siza kubulya kye tuwulira kubanga tuli basanyufu nnyo. Tekituyikako emyaka 25 mingi okugituukako. Era tuli basanyufu nnyo ku lunaku luno olukulu mu ekereziya ate nga lunaku olukulu ate ngega mazaalibwa ga mukyala wange. Tuli basanyufu nnyo ebyensusso. Kikola buli mwaka kino twakipulaninze n'ekyo ky'omwaka guno kyanjawulo. Si ekya bulijjo. Kyanjawulo nnyo kubanga kitukidde ku lunaku luno nga tuweze emyaka 25. Mpulira bulungi kubanga mu myaka 7 nageze okujjukira nga nfunyemu kaadi empita ku Kijaguzo bwekiti emu. N'olwekyo bitono nnyo nkimanyi nti ab'emyaka 5 n'aba2 batono nnyo. Abasinga bakuyita ku mbaga esooka kati tuyingidde mu byafaayo kubanga tubadde n'ebyafaayo bingi mu bulamu bwaffe. Kino kye kimukubye musuubiza okumwagala. Nja kumufiirako. Bino bya Mukama Katonda yabikola naffe tuyinza gamba nti ffe tubikola naye kwekasanya ffe Bikira Maria ne Yosefu omutuukirivu n'atulabika nga tusobodde okuwangula olutalo luno. Teruwangulika abamu balumalamu eddakiika 3 waliwo yamalamu ewiiki waliwo ennaku 2 ate nga obufumbo nabo baba bwagadde naye Mukama atuwadde kyamagero kinene nnyo okutuuka ku lunaku luno. Abantu bangi bagenda mu bufumbo nga tebalina bisaanyizo kati n'osanga nga ekimu kikuzitooweredde oteekwa okwepimamu naawe n'omanya nti olina waakawa w'ekintu ky'ogendamu abo kiba kyangu tobiwulira kubiwulira bijja byokka. Abantu bajje bayingire obufumbo bunyuma nnyo kasita oba nga mwagalana bulungi ne munno kyekikulu ekisinga obwo byonna. Mpulira bulungi nnyo kubanga kino kinene. This is a very big thing to me because sobodde okubeerawo sobodde osoma essomo eryokubiri bulungi, so that's something big for me. Mbadde nina ekitabo era nga mbiraba just mbadde ngewaka mpisaamu sobola okufuna experience eyo nti no newe mbantunuddeko mu bantu sibula, so era nga bwenkikoze leero. By the way tumaze nga nnaku 2 ekintu tekibadde kizibu nnyo era nga olabe nkikoze tekibadde kizibu nnyo. Oscar shows nga obimanyi naawe nze yankolako. This is the magician's feet nga obimanyi wali wonna. The magician's feet. Otuvaado tugenda kudda maka ga honorable pate eggwereeyo then tukolina ku lubeere nga luwedde. Mpulira essanyu kubanga byonna muntu wa Mukama. Kamaliro k'amaanyi mwana kubanga buli kimu kitambula bulungi. Tudda mu maka ga honorable emutundu ekyo kigenda okuggwera. Honorable Nakiwala Kiyingi omwaka ogwedde baali bakuze emyaka 24 mu bufumbo butukuvu bannonda n'embeera best man. Leero ne bandeka naye ndowooza kwola engeri gye byali mu campaign ebiseera bye yali yeesimbyewo nali mbakolera nnyo okusinga leero kubadde kujaguza n'okwebaza Katonda neera bampise ng'omugenyi waabwe. Ate nze engeri gye ndi nnyo omukulembeze ate nga ntwala bannamawulire aba Church of Uganda kibadde kyenkolera okujja okubeerako mu ekereziya ne mmanya engeri gye bakolamu emirimu ate nga manyi nti obufumbo bwonna bunywerera mu kereziya oba mu kkanisa oba mu muzikiti kati nga nina okubaako mu kkanisa naye neesiimye nnyo zaani nange gwe baayise okubeera ekitundu ku bulamu bwabwe era mbaagaliza obulamu obw'emirembe. Omanyiza obufumbo sibuulirira bantu nti bukola bwoti. Obufumbo tebulina fomula, buli omu akola byayagala n'afuna emirembe. Era buli otandika okukopamu kankole gundi kyayagala ensajja kukubira bwereere. Obufumbo kola ekikuwa emirembe. Obufumbo bulinga mazzi ky'obuteekamu kye bufuuka. Amazzi bw'oteekamu soda gafuuka soda, bw'ossaamu ennyama gafuuka supu, bw'ossaamu amata gafuuka mata. So n'obufumbo bwe buli ky'oteekamu ky'ojjamu. N'olwekyo bakole ebyabwe bibawa emirembe. Nze sijja kubabuulira byange, nze bye neeyise ewange ekanyizo bibagane batabisobola. Ate nga bwe bona bwe bakola ebyabwe ne babiŋŋamba nze mbikole wange nyizo bitabisobola. So bakole ebyabwe eby'emirembe. N'abantu abalala bonna abali mu bufumbo bakole ebyabwe bibawa emirembe. Leero bakugyeko omulimu gwo mukulu wekaweka wonna akwata abalala n'ekironywa baabuliddewa tokozina mulimu gwo kati bametoni
Amagenya mukama wange bafeke njale muluma. Wanjita. Ona leko tuubireko. Osudi. Mujje. Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze erina ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel ye Mariam Massa obeere ng'ate ofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Amannya gange nze Nsuubuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings. Eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera olunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno. Amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kutuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.